Okay, Airtel Internet kwe ekyaliwo nnyo tukyagitundira ddala under Katende Joseph Internet nnungi nnyo nnyini ddala eyina speed ate nga ssente ensaamusaamu mwezi nde ennaku z'omwezi ziri 29 October ebeggwako bw'oteekako leero ebejja kuggwako nga ennaku z'omwezi 29 November eri speed ate eri unlimited musobola okubeerako mwenna ennyumba yonna oba wonna we mukolera. Katende Joseph enamba yeyitawo awo mukubireko essimu ajja ku installingire wonna companies masomero malwaliro kifo gye mukodyo wokolera wolowooza ewantu watono mu ewaka mwena ajja kuba abawa internet ye Katende Joseph. Thank you so much. Okay kale tuyingiddewo tukwebaza okubeera ng'otambula naffe ku Dr. Kwefu mpozi n'eri gundi endala twabagamba abantu bagifollowing eri eberenga backup weringa backup tetulina kye twagitaddeko bwe tunaafuna obudde tujja giyiza content because tufumba twagala kuyiyayo bipya but nga bigenda eyo but as per now omwaka gukyali as busy ate naffe tulina fatigue tuli bakoowu banna edda ekintu kye nalinga sirowoozaako paka nga ntandise okukozesa ennyo omutwe nti fine omuntu asituze emikono akoowa naye ow'omutwe boy omanyi okay, I don't want to go in details of this because I'm having a very big discussion about it mbadde nga ndaba abantu nga boogera empisa z'abamaids biki kati gulo just nakintinzeeko and buli omu nayogera kyayogera and then there was this particular girl yakomentinze emirundi noozanga mukaaga ariko alina obusungu ku mulimu gwakola and ng'agamba yagambye mwemugamba mukoowa baboosi ne mwemanya emirimu gyewaka we gikooya and it is something I was thinking in the morning nengamba kale nze omuntu asobola olaba nti okolera essaawa 2 but myself to prepare for those 2 hours it takes me my whole life, it takes me a whole day nowebaka because lwaki mba nebaka ssaawa 2 nga nebira byensobola okukola but I am preparing myself for those 2 hours. You don't know how hectic it can be. Bo balowooza nti okudde waka noyeza ebintu nengo najyo gikoya ate emirimu gitakoya naye obwongo bukoowa nange nali simanyi nti obwongo bukoowa okusinga any other part of the body kati ze no freezing ovuga n'emmotoka n'otuuka waka nga tomanyi watya wootuuse kati fe akuwulira mu kalasa mayanzi tamanyi nti wasoose kukeera producing asumulula it requires a lot of reading osoma ebintu bingi kate n'otandika okusalawo kino kyekigenda ogenda kumpewo kino tekijja kugendayo nti nze nze siridda mu vidiyo era nze omuyimbi alidda mu kuteeka mu vidiyo ajja kunsasula ssente nnyingi bakuzinisa olunaku lulamba ne bakolamu obuntu abali babawo ne ssente kati ezo ziri awo n'ova n'ogenda mu kalasa mayanzi n'osoma ebintu nabyo oluusi editingamu ate bw'owulirizaayo ebipya by'ogenda okugattamu oluusi oze wano ku YouTube oyogeredde anaawa bw'ovuddewo ogenze mu zi meeting zigenda owera ssaawa nga 9-10 ng'otuula bw'oti nze nali sisumanyi nti nsobola okulaba firimu ey'ekitundu nkitandise emyaka ng'eno egiyise edda ze nali nga nkuba firimu 4 ku 5 nga ntuula butuuzi awo nenziraba 5 movie nze nali faani wa Siri naye kati bwe ngenda ku Netflix noonya kagwa mangu kuba mpulira sigenda kumalako nga bandi commendingira then another thing I didn't know that omuntu osobola okwogera anti nze nesibira mu mmotoka omwo nga navudde wane nenzijjako radio nensirika esimu nevuga nengitunira nga mpulira nyamalayo awa namba nga nsirise nga sogera kigambo naki bwe tutuuka oba mu meeting oba mu bantu n'osirika boti bagasi ye Kwefu like they expect you to be hyper yamanyi nti bw'oba wayogedde abantu abwe bagambira gundi yosebo yeewuli abeera mbaluse abatayagala wakwogera almost and the bad thing with our job most especially the job that gives out information is you drain wejjamu ate gwe if you're not a person that listens very well a person that reads tori feeling ate nga go draining so bingi nnyo bambi it's quite challenging but regardless wano nsonga lwaki tetwabakolera lwakutaano na lwa maani omuno nagamba banemba nade sigenda malako anyway once again welcome onako olwaleero thank you for being part of the show akantu mukabanja mukabanjiza muntu yaze ku Twitter oba nataddeyo kinga bagobye gundi nga bamaze okuba maaniyo
nengamba once omuwagizi wa Man U said oli eno mintu ya Man U YouTube eri tebutuya kyebututerayo. Okay, kale reka soko bayo zayo zateni haga bamugobye naye era tubasuubiza nti kwogwo mwina ne pressure gwe mwina era ne Rudivanesto era naye mugenda kumugoba nontatiro nga mumaze okukakkana ne mwejjamu ekibonyabonya no Man U kiri ekintu biri ebintu bibiri kimu kuba kyekyakoze ekyokwiri Ferguson yaluwe wantu awo ka generation eno yenna ekuze manyi Ferguson kati Ferguson yali muwanguzi kuba yali amastarinze out of Premier League nga namwe temusoba musako pressure kwa mulabanga jjajja mmwe mwami mukulu tagambwako musajja mukulu wa kukyalo tagambwako nga buli omwamutya wagulu committee zimutya balefali wejja ne ngambo mbu bamutya bamunyigira muko abazanyi bonna bamutya kuba bosajja mugenzo kujjanga ye wali namwe abawagiza basinga Man U muyingidde mu nnyingire nga yo already wali kati omusajja omukulu aba muzibu nnyo kakati bano bonna abajja mubalabanga generation yammwe twanga bagambwako tubesobolera nti essawa Ten Hag abadde n'obuzibu ayina board emutwala bannanyini ttiimu ayina abawagizi kumpi abaagala okuba mu myaka gye ababaddewo luli ttiimu ng'ewangula ayinayo abagamba gwe totuzzamu ebyo twawangula ayinawo abagisambirako abo nabo bawulira nga bali entitled okubaako oba oyo okola ebintu byo olwayini lundi n'abaako kyagamba oba okola ebintu byo Cristiano gwe wagoba n'abaako byagamba kati ate abantu babeerawo nga bali mu swinging bw'obagaba naye mumpeeyo obudde tuzimbe kuba ne ba Ferguson bazimba lwakuba bazimba dda muyinza okuba history temumumanyi kati bo tebabimanyi bo bakugamba bazimbe biki Barcelona on a serious note ndi muwagizi wa Barcelona okuva le batwalayo Ronaldinho yantwala mu Barcelona sivangayo tubadde n'emyaka egibadde emifu ng'osirikirira bwoti n'ogayo ino Barcelona yaffe ne tubaddewo kakati ebyamagero bye tukola twakutte Mbappe ne tumugamba ne tumuyoza bwe ne tumwanika waggulu katandaalo ki Barcelona weri ne tubadde bubi nnyo wali emabega byamagero muli bikola bambi ne bazimba Zavina azimba bulungi bagenze okumugoba era henza Afriki azimbira ku ttiimu y'omusajja gye yalese so buli kintu kyetaagamu ko time never destroy agenda kujja onowulira ettabbo tugezeeko ne tugenda bera ku kintu paka lwe mulireeta ku bazidane bakagugube. Okay, kale then nekirala this month dira 29 we have by Thursday omwezi gugenda kuba guweddeko that means the pink October the cancer breast month egenda kubanga nayo closinga naye ng'ekikulu ekibeera mu guno omwezi is kubiriza abakyala ogenda for cancer screening bw'oba alwalako any cancer oli risk factor bwemba muyina history ya cancer naddala abakyala bakuzeekuzeemu myaka ali mu myaka 4 okudda waggulu eyo tosiriikirira kantu kasobola kubeera nga telling people screening eyambako okutaasa ekintu nga tekinatuuka ku stage ate esajjuse nti mu screening bayinza olabamu zino kansa zino zitubeera nazo nga zira zisobola okufuuka cancerous then ne bazikola ki ne bazijjanjaba ne babako kye bazikola ne zitafuuka kansa screening ayambako okumanya nti odivelopinzeemu kansa naye nga tannaba ku screening kwekebeza basically kwekebeza ng'embeera tennabafuuka mbi. Nayongerayo ekintu kimu ekintabula omanyi bwembeera ne kazibu kapoya era ebintu bingi byangakyo abantu bagamba nnyo mukyaze kwabala balooza nze ndi so close to him than bali abamukyaza naye kati nze content oyo bali bebagala nze kati ffe tubinyumyako ne tubirekaawo yangamba abantu balina ekizibu emmotoka ye buli luvannyuma lwa bbanga agendako ewa makanika ne bagikeberamuko bwawulira mwaka kuwawe kati prra ng'agitwala nkebereramu abaddemu akakuba naye ye nga ye oluva okukebera ewa makanika akakuba asibira mu bbaala naketeekako ye yenyini akakuba tagenda wa musawo kwekebeza naye emmoloka yagikebeza nangamba kyekimu era yagenda okunyuma ekisa ekyo ng'akitunyumiza dde nagaawo omuntu waba ayina embuzi ye
tagitwala ku nnuma asooka na screening nnume ki eneevaamu eneesobola olulyo olulungi nagana ate ffe bantu tetukifaako ffe tulinnyira buli ekisaze maaso tofaayo kugamba nti olulyo luno lweŋŋendamu kasooka endaba background yaalwo naga kati ffe ebisolo tubifaako nnyo okusinga ffe twefaako kati n'okwekebeza emmotoka yo okuggyako ng'olina ekikyamu govuga emmotoka ekubagana ku kkubo ngenda nepya nga ekozemu ne sound n'esooka n'enzikiza buli radio n'enjijjako njiwulire ddala empuuma yayo nondako nga mpayinga attention akakuba kaliwo n'esooka n'enkenkebera ne kambula nekyagenda okuvuga nga nkawulira mechanic akeerabuke naye osobola okuwulira omutwe ne gukulaka gujja genda gusaaga gujja genda oli Katende oyo Katende Joseph yankubira ku lw'omukaaga nanga ndi wano ku Ntebe Road emmotoka erimu akakuba neso agitwala nage gendo yita kyali wanga makanika ogiramu awo yagira waliwo kana akantu akasese tusene bakazaamu basically nga makanika alinamu with transport yagende so that's how sensitive we are when it comes to things byetwagala newe obulamu obwaffe okubukebeza kyagana gwenda maaso no omutwe gujja wona gokakusaga n'osaaga kansa screening kya muwendo nnyo kijja tuwonyako ebintu ebyo stages ezo yatukana bakusalako ebbeere sinakindi n'okufa so omukyala ali eyo just it was a call wake up call genda akuscreening mu bwowulira akantu bannanga ekinyusi kirina ebbanga lyekikoma obbeera mu bbeere ekisigaddemu kyonna kirina kyekiba kiranga okwata akanipa ako gwe kennyini osooka okukolako screening nogamba no this is very sensitive, this is not how I'm supposed to be feeling nogendako omusawo screening erimu stages ez'enjawulo eri physical ey'omusaayi eya imaging nako ekifaananyi n'ebirala kutuuka webatukira ku stage kusalako kanyama bannaayi naye nga kansa w'ebbeere yakyasinza okutta abakyala w'amabeere so temutwala for granted ng'abasajja prostate cancer watuyiribya sifunanga n'obudde kugenda kumuku lwakuba bagamba batya anti olaba endwadde ezimu kati nga bwe nagambye nti ogenda okuscreeninga if you have history of cancer oba n'owulira nga waliwo embeera etali nnungi naye ate waliwo emyaka egisaanidde abaami myaka 5 olina okumanya ddala prostate wo ali bulungi yes olina okugendayo just check up eri normal gambe musango checking amuko nti emyaka egyo oteekeddwa abakyala myaka 4 gendako ku screening ko breast cancer tutandikirawo n'omusajja osobola okuyambako omukyala wo wakati mu kubeera mwenu osowuliramu obwongo buba buwulira aya so bw'abaami bafa abalungi tewali abakyala mwefeeko baya babuwulira ng'ojja omusabe ye ekintu essaawa eyo ekimwekanza amugambe mbadde nsabayo $5,000,000 ajja kwekanga zo ng'azitegeera nti osabye nnyingi agamba tekijja soboka so yambako omukyala wo mugere jonno nawulidde because tekibeerawo kati at that moment review ikolebwa omupiira guwedde bwe mubeera mu review nga tugeze maani emaze osamba n'Arsenal mutudde mukola review bannange ogenze n'oyita ku wingi eri bwetyo yagenze n'okuba bwoti n'ekuba omutwe bweti kati wogambira muno nti awe nakubya omutwe bwe wabuuse nawulidde eggumba liyira papa oba abantu tebakola review nga buli kimu kiwedde batandika kwewozesa misango giti ate luli nakuba essimu anti abaami babeerawo nga mumaliriza muli amuwujjadde mutandika ate kuwoza misango oba kubanja bintu byawaka because that is the best moment woyogerera naye nawe tuve mu muzigo ogulayo ku kalpoloti biki kwomanyi kati buli kimu kiteredde ebyo byokusaba kankubulireko byetaaga kusaba nga tewali kyakoleddwa ng'omuntu akyalina kyayagala ng'akyali mu kakati anti osobola omutta muudu omubuulirira ebyo osobola omutta muudu bw'oba osazeewo omugenyi newali nga buli kimu kiwedde abantu abasinga buli kimu oluva mu euros be bakatulo twabwe avukubye eddakiika ze 9 obulusi bugenze ne mu penalty ogenda okuddamu omugamba nga lalyo dwabanja nga yayiseeko review yetaaga kukola nkya nga buli omu azze omuudu awo ku makya n'olyoka olaba ate nga n'enkyaba abanja byankya ati review terikolebwa ati musobola okuddamu ne mukwenda mu kikopo ekirala nga kiri ekikopo
temwakola review. So but on a serious note obulamu tubulwanyise tukole dduyiro emu ku bigendo tuyamba ku ndwadde modro kola dduyiro ku lw'omukaaga ono tulina emipira gy'amasaza naawe nga bwe tugenda abazanyi baffe basamba naawe kola mu dduyiro busobola osalawo n'ogamba ennamboola nja kutambulawo kuba jjamu ajja kuba mungi sira kikutwazaayo mmotoka osalawo n'ogamba naye omanyi bwe tuyita muno bwe tuti kikoosi netutambula oli ne baani bakyaliibo Alisha, Lydia. Mkwale abantu nga batano mugabo ne mumanyi butukirira wali ogenda okulaba mugenda mukuba ekiboozi bwe mugwa mu kibuga ne mukoona wali mugenda nga muri Namboole. Mwena mu brandize bulungi. Ne mugwe Namboole ogenda otuuka nga omubiri gukozeemu. So tugenda kulaba Buddu ne Kyaggwe. We have to make sure that we have numbers. We have to make sure that we have numbers. Prove your numbers. Namboole awo. Ezo zo teriyazi teriyo fe tuzeevunanyizibwako. Let's make sure that we have numbers at Namboole. So mwena oli wasa masaza gonna this is ticket bazigana zitunda ku already zitundibwa jangu wano ku Bulange ojja kugula ticket ku reception ya CBS ne ku Magombo ne ku mbuga za masaza tickets zitundibwa. So mugule tickets tugende tuwagire empira gyaffe. However much tukuba banta ne twejerega ne twekola kibatya tusigalanga kitugatta obumu Buddu yetu toba Kyaggwe yetutte tujja kwejerega tujja kujerega Buddu nga bagikubye ekyo kiyite tujja kujerega Kyaggwe nga bagikubye nga bwe tubagamba mpira oguba kusambibwa kiro Kyaggwe temwali giwonye kuba mubanva aise tubalia so kakati so bwe tujja okutambula tunavaayo tuyinawo ekivulu Afrigo Band weri ku front page yawo ku lw'omukaaga luno lwennyini so bwe tuva Namboole after party eri n'amasuba ku front page Afrigo Band live Hajaluna Mbiru abafikire Kampala Serena enzomu kwabo tuli ku front page hotel nga 22 omwezi gwa November ywe tujja okuba ne Hajaluna Mbiru ali ne Sophie Nantonga mwerekeddeko ali ne Mary Bata ndongo njere mbade ngenda ngamba ne Sophie akuba endongo ali ne Mary Bata haji yeka. Okay, that is a very good combination. So we nga 22 Hajaluna talina wali ali ku front page hotel bwe tutambula. Okay. Bane bigayi wanga musanvu December bigayi ngawe mabagamba kabako wanga 8 November kabako ku kalenda mugende muwagire kabako ye waffe kabako waffe yennyini maje ga kutaka ratatatata emundu bwento bwenjitandika ku kalenda then bigayi wanga 7 bigayi na yeye bigayi waffe ye bigayi ali ku cricket oval sula indicator akayimba akantwalayo mango juisiyo ne muganda we ne big chief okay kale kakati bane speaking of kabako tukuyeza ne dumu n'okuzaala kasukali omukyala akulikeyo mu Labour Ward bambi naye ku luno engeje mwezeza abaana babiri kati dumu n'atuulekeeka kati bagenda tambulanga nabo bombi babiri ati mbagamba tibadde nsaba dumu na sina we nali mbalabi oba Masaka oba anti dumuna mbadde nsaba omusajja omwagala nnyo bino nno ndikyali wammwe nali bagambye naye ngeji abantu bebasinga gye bakikomplaininzeeko complaint ye ebaddewo okuva omwana oyo nga yakazaalibwa Tell me that baby has never rested. Oyo mwana akulidde ku kkubo akulidde mu ngendo. Nze lumu nagendako ku motoka yabwe nga tulina ekibulwe ngempe wonyi. Nga nno bali nabo kati no cha ne bali be babeera nabo akawala akamu kagana kaddumuna. Babeera ne tabzi wange kaba oyo tabzi oyo mumanyi. Waliwo lwe nabalabako nga balina ekiwala kya kabaka ekikulu. Etsomera Embogwe katono akana kake babeera nako. I think she's a relative. Bonna abana babwe nga bali nabo. Mbadde nsaba. Bonna nawe kali ne bagamba bambi. Empe wabane bafu. Omwana asooka y'abafad naye mbadde nsaba ono okubi. Era abo bola baba abasoma abo abali ku Mbogo. Ne bamalabira ng'ona kule bavayo tata ayina ekivu. Baba jenda asikali bagenda. But yeah, there's a time where it can be too much. Kabakomulekere tabs we omuwene afunene tabs asobola okubanja asobola noteekayo music naye aluwa biki trip ezo
Auntie Dumona, please be a mother. Beera kewaka omusajja agende trip. Oyagala kwewakanya naye obulamu tebuwakana. Nkubuulira buli omu alina embeera gy'atayagala kukakkanya. Kuba Dumona ne kabako beesanga mu bbaala ne beekwana ne babeera mu bulamu bwabwe obw'ababanda biki. But there is that time woyina okugamba naye omanyi Dumona mugumuze bannaye wawenjabika nenga kyenkozeeko nkikoze naye temusobola kukuba shoku sholi nga mukyali bwe mwali kati mufuuse maama mufuuse kati bantu bakulu kati maama beera maama beera maama you can venture into other things ebisobola okuwa obudde naye okutambula n'abaana kati baweze babiri luli mubadde n'oyo omu nga gwe mutambula naye kati mulina oyo omwana yabeeranga mu bugo yawe ebbali nga bamuteekawo emabega kati ejjukira emmotoka yawe emanyofu omuka agudda munda omuka gw'emmotoka simanyi ekizoozo baba bagikola batya nolokola embaga nenga abami tubayezayeza mwebale kuzza ku bebi wamwe nakufuna akabebi bambi kale kakati bannaye eggulo nabadde ndi wano nga nja olunaku olugulu lwatukoze bubi naye nga nja tufune kugu mu ndaba yo era bulijjo wano we tuba tukola ebintu tubikola mu ndaba yaffe okuwabula where we think it is necessary you might take it or not but naffe twogera nga bannayuganda emmwanyi over the weekend tugenda ogenda mu weekend nga akalulu kakubiddwa ne audios ezatambula then ekiwandiiko kya President Museveni ekiwandiiko kya Katikkiro wa Buganda of course ne remarks nalabyeko ku interview ye remarks ze yagambye abakulembeze ab'enjawulo bye bayogedde twasembyeyo olunaku olw'eggulo nga Ssenyonyi yannyonnyodde. I think you're going to make me understand it also better. The speaker asobola okugamba nti etteeka liyise but if 40 people stand against it lisobola okubeera reverse something like that era ababaka abasukka mu 40 ne bayimirira still byonna bya mmwanyi n'ebigambibwa nti chairman wa Buganda Caucus yayogeddeko ne President Museveni byonna tutandikirawo ku mmwanyi naye nga mu senta yaayo tetwerabira munnayuganda banafuzi bali tuba centerinzeko because bakulembeze baffe naye munnayuganda agirima emmwanyi mu nsi nno yonna erimu ku by'obugagga amawanga ebiyambyeko amawanga galunkupe okutuulako ku mmeeza z'abalangira bokkirira mbawala bwabwe bo balina amafuta gaabwe tobanyumize kulima mukama teyakibawa olw'embeera y'obudde n'ebiringa ebyo kakati ffe eno beyawa embeera y'obudde n'ettaka eggimu emmwanyi bemu ku bintu bye twenyumirizaamu era bw'ogenda e Brazil awo akwa Brazil yakuba nnyo akapiira tulowooza nti akapiira kyekiri eyo kye balina nnyo ekyamakulu ennyo nga bw'olaba Jamaica ffe tulowooza bavaayo bayimbi era bw'obuuza omuntu Jamaica kyagimanyiko olowooza bayimbi tetumanyiyo kye balima tetumanyiyo kye bakola tumanyi balimbi positive kye balima tumanyi tulowooza njaga then Brazil tulowooza balima basambi bebasimba bebatumbula naye nga emmwanyi bagikwata kannabwalo okuva lwe yagendayo paka olunaku olwaleero bakwata ebifo bya ku mwanjo nnyo mu mmwanyi so na gavumenti yaffe mu 91 yateekawo yayawula emmwanyi ku birime ebirala byonna ne bagiterawo ekitongole ekyo ekya UCDA of course ekitongole ng'ebitongole ebirala byonna ebya gavumenti kirina ebizibu byakyo era complaints zize zitambula era one time ne Katikkiro yakikomplainingakokko olwa here and there naye bulijjo mubaamu ebintu bw'oba okola renovation bw'oba okyusa obulamu wabaawo ebintu bya mitendera 3 wabaawo ebintu ebyokusuula wabaawo ebintu ebyokugaba wabaawo n'ebyokuddaabiriza kati ebyokusuula ebyo totale biba byetaaga nga bipya totale n'ogamba bannange efiriigi eno yali twakwetereza naye efiriigi tekijja kusoboka firigi taata yagirina okuva ng'ali mu muzigo paka ekoze ebbanga tugiddaabiriza tusaba firigi egende twejjeko firigi
tuguleyo firiji empya kakati ekyo kimu waliwo ate firiji nga yo yakugaba nga weeri mukoye nkowe tekyasobola kukola okusinzira capacity gye mwagala naye ng'ekyalimu obulamu ne mugamba tugikole ki gigabe then waliwo gye mugamba nti eyo ekyakola yakuddaabiriza just kuddaabiriza mbuddaabiriza ekole kakati wano mu rationalization waliwo ebitongole nga byakusuula nga byo tebyetaaga yadde okubaako minisitule gye mubitwala nga ekyo kyo kiviirewo ddala n'abakozi abakibaddemu bagende bakole ebintu ebirala kubanga tukizudde nti emirimu gye bakola ne bwe tunabatwala mu minisitule gye tulowooza gye balina okugenda wali olwedde abagikola ebadde total duplication kati ekitongole yakyo kirina kuviirawo ddala then waliwo ekitongole ekyokugaba nti bannaye ekitongole emirimu gyakyo gibadde gitambula ishi naye tukigabe mu minisitule bwekiti kibeere eyo ebyo weebiri kati waliwo n'ebitongole ebyokuddaabiriza kati ebyokuddaabiriza ye UCDA emwanyi nga yo waliwo abadde bagamba tuyina ebimera bingi nnyo kati byonna tunagenda tubikolera ebitongole tunakomawa emwanyi si kimera as ekimera ekirala kyonna emwanyi yeetaaga special attention ne bwogenda omugundizo n'okebera ababrazil engeri nabo balina ebitongole balina ministries zaabwe ne balina bagiwa special attention. And no wonder, could it be the reason as why it was mukusoma kwaffe yali cash crop? Okitegedde si binyeebwa si miyembe si bummonde era bw'ona ogenda ewaabwe balina zi National Coffee Council, balina zi Brazilian Coffee Institute, balina National Coffee Council, balina Brazil Coffee Industry Association, balina zi Federation okakasa nti emwanyi nga bolaba nti tulina emizannyo mingi naye ogenda okulaba nga bagamba tuterekeyo aba athletics tulina FIFA fene tutwala niyo tuteekewo department ngaeyoyo specifically yaba misinde specifically bikonde ontegedde others twandibadde fena tuyina akantu kamu fena nga bikonde mupiira misinde naye waliwo ebintu ebimu nga byetaaga special attention kakati emwanyi kyekimu ku ebyo so UCDA okusinziira ku bbanga lyenjiwuliridde nebyempulidde testimonies mu bantu yeetaaga kuddaabiriza erina naye ebizibu byayo naye yeetaaga kuddaabiriza esigale ng'ekyatambuza ekyastandinga nti bwe tuba tugenda okumaajinga ekibuuzo ekijja nti twagala UCDA gitwala mu Ministry ya Agriculture Ministry ya Agriculture yo nga yo emirimu gyayo ebadde egitambuza etya nti bwe tuba mu lumbe tunoonya we tutwala omwana bazadde be nga bafudde abazadde bafudde tunoonya we tutwala omwana mwena musooka ne mutuula ne mugamba tusazeewo omwana ono agende ewaaba aba HAFFY ne musooka kubuuza aba HAFFY gye tusindika omwana tetwagala musindikayo kumwejjako ye nga baba HAFFY ali atya mugera oli ati baba HAFFY ayingira ku makya si lwakuba nti akola kiro ayingira ku makya abeera agenze mu disiko bw'akomawo n'emyenge akomawo n'ekibaaba abasajja ayingizanga bw'ayagala baba HAFFY oyo yazaalayo naye abaana be babiri ne baba HAFFY ate naye abaana balunze yabateresa oba gw'ayinawo ewaka ali awo kakati temwandyagadde mwana ono kumukasuka eyo kakati Ministry ya Agriculture history waayo n'ebintu byezzeekola yo yennyini eri ku maviivi actually okusinziira ku testimonies Ministry ya Agriculture yeetaaga okuleeta bagirete eno ku UCDA ebeere eno kuba yo nga yo ebintu byonna byezzeekola kuva ku mbuzi simanya biki byonna byetunda byonna poteya obutafaananako waliwo ebirala byetubijjo byetugambye byetaaga okuzzaayo gye byava kubanga gye byava bakola bulungi bano ate bakola bukozi duplication so ekyo kyawo kimu kiri awo nti twaliwagadde okugamba ministry naye bwe tugibuuzayo byekola eri kwanga because if it had a good repetition kusazina abantu engeri gye bawaniriddemu emmwanyi wajje bagyetaagamu era bandibadde banoonya buyambi ekyo kimu kyakubiri ekibuuzo kijja
nti lwaki eddoboozi amaloboozi bwe gayitirira emwanyi eno okuva lwe twatandika emwanyi terimba omanyi gavumenti esobola otandikawo ebintu n'ebivaako eringa osobola okuba nga waliwo radio station kankuwa example ya radio station basobola okubaako n'obudde nga bakubawo music kati gwe n'oyiyawo n'ogamba omanyi obudde bakubangawo music kanjiyengawo nteekewo ka sports kange nojja nga tebakugambye ka sports n'otandika nga okukateekawo ne kabeerawo ne batakubira kugamba nti wayi ka sports wataddewo kaaki oba katukakuyambeko onoonyenga amawulire ka sports ne katambula wagenda okuyita omwaka ka sports weekali tebakakusasulira ninga katambula gwomanyi gyojja sente ze zikatambuza lwotakakoze nogaa naye ka sports kano bakamawulire bakutuuza mu meeting tugenda kusala sente tewakola ku Sunday ka sports tewakakola nogaa bulijjo mukawulira ng'ebbanga lyokakoledde teri yali akwebazizza teri yali akugambye ojjawa sente ezikatambuza kati you start otandika okwewuunya lwaki ka sports ko bakafaako bakakusalira n'omusaala lwaki baagala kakati bakagatte wamu bobanga oyina byogenda okukola osooka n'obireeta ewaffe ng'omukozi weewuunya n'ogamba lwaki interest ezeetya essaawa zino babala kaki ogenda okumaliza abagamba naye kakati omanyi ka sports ako twagala tukongera obudde kabeere ka ssaawa nnamba naye twagala obeere ng'oli underground ogenda okulaba nga relative wa mukulu kati ogenda nga bizzeemu goziriini paka lwomanya nti ekyamazima ka sports kakakola kalinko bakakubbyeko kakakola ogenda okumaliza bakatutte temwanyi eno okuva twatandika penalty ebizibu byonna nezino zonna discussion z'emmwanyi olutalo lwatandikira ku penalty President Museveni n'atugamba nze penalty yali ayitawaawo nga mukazi watu n'ebyemmwanyi ne mama bannamawulire muli wiiki omuntu atanga ku kifaananyi kya penalty linnya lyetu yena penalty tebamuyita mu bukiiko yalabikako kubanga bannaye gwe omuntu gwe tutalabangako bwe yali ayitawaawo nga nemubuuza ebyemmwanyi obimanyiiko lwaki president andabangako siitangako waali wayita luddawa nemubuuza ebyokuzimba obimanyiiko penalty talina adde bibiri ffe tumwewolera ssente n'ebiringa eyo emboozi bwe yatandikira era seewuunya ebintu bibiri nze byeseewuunyizza mbadde njokera ne Muwanga Kivumbi awo Musanze nga tujja okukwata wano jjukira nina WhatsApp group gye ndimu egatta bannamasaka oli yataddeyo ekiwandiiko kinene nnyo bwekiti nga kiwanvu nnyo n'agamba President Museveni yayise Muwanga Kivumbi n'agaana okugendayo abalala ne bajja Museveni ne Muwanga Kivumbi bayogedde kati Muwanga Kivumbi yasazeewo bw'ati Muwanga Kivumbi angambye mukokase yatuula nga bino byonna ebya make sure dozi bagandazi batuula mu kokasi yaabwe jjukira abe naali mbatuulamu n'ebiringa ebyo yo teri nti byaba nopo baaki mwena mubeeramu ne bayita speaker bamunnyonnyole their case lwaki UCD eteyina kudda eri for her she bought their case era bamunnyonnyola n'abeera mu mativu mu kokasi naye n'abagamba bannange nze nyinza okuba mumatidde n'ensonga eno si yange sisobola kusalawo ensonga ya mukulu yennyini mwenye yennyini ng'anyiga simu ng'akubira Museveni bw'akubira Museveni essimu n'amunyonnyola nti abantu bano okusinza bye bannyonnyodde they have a case era twandibadde tukola ki tugitunulamu Muwanga Kivumbi ne bamuwa Museveni ku ssimu n'amunnyonnyola era baava ku ssimu angaye twava ku ssimu nga tetukkaanyiza ye ng'avuga kintu kye nange nvuga kyaffe era ku ssimu bwetyo we twavaako nga tetukkaanyiza tugenda okutuuka wali we wawulira we have numbers make sure those bagandas nga order from kiba President Museveni we yavuddeyo okunnyonnyola yannyonnyodde mu kiwandiiko kye ensonga enkulu ye gye yeesibako ya expenditure nti bagatta ebitongole bino bakendeze ku expenditure which is true but expenditure kye nagambye nti mulimu ebintu ebyokusuula mulimu ebyokuddaabiriza mulimu ebyokugaba kakati expenditure President Museveni gye yeesibako singa yali ayagala nnyo okukendeza expenditure bino wammanga byeyanditandikiddeko ekisooka
yalitandikiddeko administration expenditure. Ekintu ekyasinze okutwala consuminga sente z'eggwanga wano administration budget okuva ku ye president okukkirira awo mu ba advisor mu ba minister mu ba piso ba diso ba RDCs awo wonna awo walina okusooka okutunula kuba bureaucracy eri awo yetutwala ku corruption. Sente ezibbibwa n'ezibulankanyizibwa wakati awo mu bureaucracy ne administration okuva ku ye paka wansi awo yandisuuse okutunula. Ne parliamenti yennyini eteesa bagatte bamajinge agencies zino nayo yennyini yeetaaga okutuula nga Museveni yennyini afunye will kuba yakola gundiza ezo yagattagatta n'atuwa districts empya yennyini yeetaaga okutuula agaye bannange districts zino due to political reasons twaziteekawo but for financial reasons mulimu districts ze baatuwa nga tezitandikanga kukola because okusinziira ku financial report nga tebalina sente zizirabirira ate nga zo zennyini tezisobola kufaamu musolo kyobulaba omusolo oguyimirizaawo eggwanga ogenda okumaliriza nga guyina kuva mu Kampala na Wakiso basobole okufacilitatinga administration za districts zonna ze tuyina twalibadde tutema awo ne tutuuka ku parliament ne tugamba babaka 5 president ekibuuzo kino kigenda gy'oli nga tonagatta agencies na UCDA gwe bw'otunulira obunene bwa parliament nga tuyina n'ababaka ba parliament abalina amagombolola 3 nga constituency y'amagombolola 3 do we need that the numbers tuzeetaaga kakati nga tonnaba nga kyonna nga NRM bwe yajja neekola biki emwanyi baddewo before NRM twagala mu resource ente NRM yetuwadde emwanyi n'ebiringa ebyo so administration tuba twetaaga okukendeeza expenditure tulina okusooka kwa ensi yonna esooka ku administration bino ebisigadde bijja luvannyuma nyaga tusooke tujjewo ekifo kino tujjewo kino kakati bw'obijjawo ogenda okumala yatuwadde PDM report ye egamba etya emyoga report yaje egamba etya bonna bagagga wali report yagamba etya byonna bye tubitunulemu NRM bye yaleeta bizze bikola bitya biriwa biri luddawa kakati nga tonna tugamba nti oyagala omanyi twaleeta PDM twaleeta emyoga twaleeta biki byonna tugende tubikubemu ttooki bituuse luddawa kakati ne sente ezabigenda mu accountability tubadde wa operation wealth creation tuina sente zigenda awo sima gundi bamuwadde bilioni 5 gundi bamuwadde bilioni bweziti abayimbi bakozewe bati gundi bamukozewe bati ezo nazo na sente ziyitirawo sente nyingi ezibbibwa nga tutambulira ku mabanja so nze nzikiriziganya n'okukendeeza expenditure n'ekyo kiri kyegambye nti mulimu ebintu bimu nga byakusuula ebimu ku by'okusuula liye administration yonna okuva waggulu paka wansi naye mwanyi yo tusooke tugireke UCDA tutereeze entereeze esigale nga tugibanja ndokwa nnungi tugibanja katale tugibanja sensitization y'abalimi n'ebiringa ebyo kuba kyekimu kye tuzudde kibadde kikomezaawo nti buli muntu akisobola amafuta gali ge twagala okusindika ebweru w'eggwanga si buli omuntu agenda gafunako already mwagayita dda my oil tegali centered ku bantu my oil emwanji ekintu omuntu directly kyeyeerimira nakifuna nalabye speaker agenda n'agamba mu tetuloozesa bantu nti emwanyi fenna kwetuyimire yagamba mwe kato kipa muganda wange emwanyi okusinzira kwa report Katikkiro yagamba ebezaawo households emiliyoni ezi households abatategeeza muntu abategeeza mayumba mu Uganda on average buli nyumba gibalira abantu kale wakati wa 5 ne 10 kati kwata abantu 5 oba 10 times emiliyoni 2 ojja kumaliza nga half of the Ugandan population yogirina ne emwanyi kyejjedde engulu ebirala byonna twabikuba ekigwo nyalabe honorable Betty Namboze ngagamba emwanyi wano ate abannayuganda ne basinga ogifunako akatono nga twali tugamba bafunako kase bambi naye it is one of the ekintu ekizza ssente wano bweba efulumye
n'agamba kati oyinza okugamba nti gente kuwakulira n'amalwaliro gwe wajjanja amasomero gwasomera buli kimu yali ssente ya mmwanyi ebeekomyewo nga bwe mwakwata abantu beeyo ebintu byabwe ne bitambula nze abali kizibu okuwulirako abalunzi b'ente nti baali beekalakasiza nti waliwo ekizibu ekibaguddemu era kalusu bwajja abeera wano waffe wano naye bw'ofulumako wano abalunzi b'ente bali eyo beeyagala okufa ebintu byabwe bitambula bo buli kimu ekyabwe kisigala okuviira ddala ku busa babuteeka mu bitooke kivula amatooke gafubutuka waabwe obusa kati emmwanyi eri ewaabwe eyo olw'ensonga nti bo bakyalina ettaka eddene era bagiyingidde kakati ffe bwe muba mwagiyingidde ffena tusigaze leveled grounds tubeere nga ffena tusobola okufunamu kuba kyekintu kyokka kati ekyebbeeyi n'omuganda n'omugisu n'omusoga kyasobola okutunda nga kiro yakyo atirisi eyingira omutwalo n'ebisigadde byonna byonna tuli mu poteya onoonya wano nakugamba wano kiro y'ebijanjalo eteri mu 3,000 kati woonootundira 3,000 ofune ku kiro y'ennyama kiro y'ennyama y'ente eri mu kugumu kwa kaaga ku mitwalo 2 kitegeeza omulunzi w'ente akyatukulembedde nnyo ye ennyama ye yagumu kakaaga obusa abusigaza n'abugulamu ettooke ne likula n'alitunda emitwalo 5 akyalina ettaka lye kakati essaawa yonna singa mumuteerayo factory asigaza amaliba agenda kugatunda asigaza amayembe agenda kugatunda amata kakati yo omulunzi w'ente aba n'ente egi esobola okulabirirewa ne kakati ffe wano twasigaza ki twasigaza ttaka ovuiki ettaka lyo libbiddwa baani abalibba genda okubera ripooti esinga omanyi baani ababba ettaka eryo so emusonga y'emmwanyi tubadde tusaba ereme kubeera weaponized. I actually felt so emotional when I interviewed Katikiro ng'agamba if government does whatever it wants to do, it is one of their biggest mistakes it's going to do in their regime. Bingi ebikoleddwa negenda kubeera nsobi nnene nnyo ate gye bajja okwejjusa. Alinga mwana muwala ng'atandika olaluka oba omulaba ensobi gy'agenda oggwamu naye n'omugamba n'agana n'olyanga kati n'okirekera Mungu. Wakati okubamu akafaananyi sabina basobola ogikwasa abachina basobola ogikwasa sofuna yawe bagikwasa ne tutaddamu girabako nebeera monopolized kusanga ng'olima bulimi nga bolaba abasajja abavubi edda beevubiranga ebyennyanja byabwe ne babitunda. Towulira nabadde leero mpuliriza KFM kuliko obulango abalimi mwemanyi bonna agende beewandiise. Okwewandiisa tekyandibadde kizibu naye biki ebigenda okuddamu nga tumaze okwewandiisa. Of course. Ekigendererwa si kyekiri awo mbuno kya. Twamaliriza ebyennyanja kati omuvubi okubeerayo eyo ku kizinga. Ennuuni biki byonna Liberty eddembe lyabwe bagenda nga babasensitizinga ku nvuba ennungi bamaliriza ebyennyanja kakati gwafuuka si mulimu gwa buli omu. Era bw'ogenda mu bavubi Andertons ojja gwolira tiguliko bannyini gwo si buli omu nti avuba. Ennuuni zirina bazitwala waliwo amaato kagamba buli kimu kirina bannyini kyo. Emmwanyi twalisabye yadde omugagga tafugika kuba abantu abo babadde bafunye akasente nga tebakyafugika ne let's think about Uganda nga buli simanyi lwaki ffe buli kyetugezaako nga omunnayuganda agenda kukifunamu tumaliriza gavumenti yennyini ekirwanyisiza nti amawanga amalala bafunayo omuntu ng'alina ekintu kyakola bayamba muyambe kisobole okuyingirirawo era bwe kigwa basobola okuyita kirwaki kyagwa naye ffe wano bw'obaako kyoyiyiza okuviira ddala mu ntandikwa yaakyo babanga abakulwanyisa obulwanyisa okuva mu misolo layisinsi kyova olaba nti gavumenti yetuula wansi n'egamba nti etuyamba hence nabagaggawale the PDMs the myoga because now if there are people abasobola okwerimira emmwanyi bw'oba ddala olina intentions z'abantu okugaggawala support them bafune eddagala bafune biki
you know, like someone supporting you in something you're already doing, it is easier than just giving them money. Bagende babeko kye batandika. Batelewo facilities. Batelewo facilities. Ndewa zino sente ze bajja abantu zina kizigenda bayamba. Tewali. Wa million mu abantu 10 sima abantu. Kwefu nze tola mbuno. Kati nze sawa zino. Nti kwa na sitting room. Bompa milioni 10 sawa zino. Obwongo bwange buddukirawo kwongera mu sitting room. Omuntu atalina kyakola. Nozimpa wenzijukira nti sirina ngatto. Ojukira nti mukyala wange yaŋŋamba omwanjula. Thank you. Gavumenti yemanyi kyerowooza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo gwali eyo kabeere muganda wo nti oba oli Bulaaya nti oba ki muganda we yamaze senior 6 yamaze university oyagala kubako ky'omusupportinga. Support someone who has already something. Kyatandiseewo kyagaa nti omanyi baaba amasaati gano natandise osuubula amasaati omusoko omanya interest ye eruddawa olimemala gamutwala mu gwe byolowooza nti abyagala nti nno byayagala kakubeere kuwola mu abaliyo ne muwola kyolanga zino gundi zino eziwola abantu zino esooka nenoonyeza ddala okola sente zago yaziteeka kyakuwa sente z'ogenda ozinywemu omwenge nti gundi alina kaduuka era n'obawa pulaani nti edduuka lyange ngenda kulyongeramu kino nakino nakino actually eyo nayo ntaata tugibasibirira bulijjo baawo ne pulaani nti singa nfuna sente ne oba tosuubira zifuna ne baawo ne pulaani empandiike nti wenfulira ekirowoozo wonna sente bwenzifuna zireme kutulaba abantu bazireeta mu mabaala ne beeyagala nti teyayina pulaani omuntu nakubaawo ddiiru ne bajja ne bagamba Kwefu waliwo ayina ettaka lyatunda ayagala ogenda omulabireko n'ogenda n'omusiimirako n'agamba webale kunsiimirako n'akuwayo miliyoni 3 olwokubadde toyina pulaani omaliriza ogenze kuzeeyagalamu naye kati ffe ebbanga ly'onoobawo ne kapulaani ate nonoonyiiga bye ebintu bano abatunda ettaka ly'ewakaabo simanyi nnyumba yankayana bikitaata yafa ne batunda ne bagaba nayo kabazimpa nga sirina pulaani olumala oyo yatandika ogamba batunda bo ne bongera mu zibizinesi zaabwe gomwawo yali talina pulaani. Kati nze mmaze emyaka giringa 8 n'ekirowoozo ky'okuzimba essomero era omuntu ne bonzukusa ku makya bwoti noŋŋamba tulina sente oyagala ki ssomero ssomero era agamba era nyina gwe nagamba nti ettaka eryo liraba ligenda kubeera awo paka njaddirimirako paka nga nditaddeko ssomero kati gwe naawe omuntu ne bwakuzuukusaamu ne bagamba HAFFY sitting room okitegeera so beera kale atisiti liberenga etterekero kale tugambe business omukazi yagezaako yagaana buganja ne gwe notabako ate fe abaana abawala bannairo olaba oyagala okukola enjala oyagala okugenda okugula gundi biki abasajja alaba mukazi we buli lunaku oyagala dde omwanjiro biyinza okutabuukako so nze ndowooza baali empowering already abantu abalina kye bakola then giving them people money would just beekolemu ka group k'abantu 5 bakole babawe sente bagenda ozibawa babawe miliyoni 2 nekyobola wadde nga batukubiriza mbwezo sente era zaffe za munnansi oba za munnauganda so akuteeka linnya lyange mu ndagaano yonna mbugenda zifuna kuba essaawa zisasula bwereetuuka nga banno baalyandye nga bajja wamba ka bizinesi bajja wamba gwe watandikamu aka bizinesi otegedde ebisigadde tugenda kulinda tulinze third reading bagenze mu bukiiko balabe simanya kurozi pakurozi naye mbadde nsaba ku luno lwokka tuwulirizeko ku ddoboozi lya munnansi emmwanyi tusaba tebagikwatako bonna abagyogerera nalaba mawunga ayogera naye ng'obalaba buli omu ayogera lwakuba waggulu alina gwatya omuntu ayogeza n'ensonyi agamba ve mukazi wange alima emmwanyi naye sirabangako UCD engeze sirabangako litwale tuli ku lwaffe nti ate eyo minisitule ya agriculture yali ogirabiko naye sigirabangako kati tubadde tusaba mwenna aboogera mawo sipiika soke tukakkane omukulu olumu mu mutyeko mugende bannange yadde tuvuga nnyo fayiro naye no tugireke etutuusiza n'okwogera ebikikinike make sure dozi baganda etutuusiza n'okwogera ebikikinike ne speaker n'alaga oludda do you have numbers for what you are the speaker, you are supposed to be neutral naye bw'obanga tugenda okulonda nga bali yo n'agamba abakiwagira mugambe neeyi bw'owulira nga si kye bagambye eggolira the neeyi have it bagenda okana baheeyi be babadde nakyo kati ogera okulanga ababaka batayinse nti batutandike tubala mutwe ku mutwe tuyimirire simbe emabega bino ebyokuleekaana obuleekaanyi oli yajja kugamba nti nze mpulidde kino tumalize nga office tugifudde katogo ebisigadde katusooke tulinde nga ebinaaba bitambudde naye kimakulu ga leero
beera ne pulaani ate buli supporting oyo alina pulaani yenyumiza ne government empower these people okusinga okubatemerako ettaka in favor of foreigners the penalties betutamanyi buvo bwabwe na buddo bwabwe. Okay, kale olwaleero byo bye tulina tubagaliza weekend ennungi mbeere bulungi Ssaasajja Kabaka wangaale.